Nade manyi mugendera mu convoy. Tambula. الله أكبر. Gogenda okutuusa message yo ate otulungamye ne kubalangira n'abambejja bali omwaka balabye. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعالمين. وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. Tujja saba muteleze mu ntuula nga tetunatandika batayinawe mutuula. ووالد من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu yaliko minisita, Oweekitiibwa Ahmed Bamweyana naye yaliko minisita naye tuli naye, Oweekitiibwa Birigwa naye yali minisita, Jjajjaffe Namugera Kakeeto tuli naye wamu ne Ssaabaganzi. Nja kusaba bonna tubakubire engalo ez'omwanguka. Buwoomyaki n'omuzaana Magdalena Buwoomyaki ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1953 muwulidde yasomera e Buddo e Kabinja, n'asomera King's College, n'asomera e Makerere, n'asomera ne London Center for Marketing and Management Studies. Yakolako mu banka eya UCB, teyali ssenkulu wa banka naye yakoleramu. Yakolako mu mawoteeri e London era yawasa mukyala we Marian Lubogo mu 1981. Alese abalangira 2 mubalabye wano n'abambejja 3 boogedde. Omulangira Simbwa Ssekamaanya yatugendako. Tumwebaza okubeera omuntu w'abantu, okukuuma emikwano, okubeera omusaazi, okwagala emizannyo. Ebya Liverpool ne bwe siibyogereko. Era twebaza abantu babadde nabo e Bungereza, naddala mwami Fred Ssemugera. Emizannyo gy'ebika by'Abaganda e Bungereza gyatandika mu 91 era gikumyekumye nnyo Abaganda. Era emyaka ndoozi 2 emabega twali Bungereza ku mizannyo gino era omulangira twali naye. Tumwebaza olw'ebyo byonna bye yakola era obulamu bwe tubuganyuddwamu nnyo. Tusaba Katonda abagumye bannaalinnya n'abalangira, baganda be, abaana n'abooluganda lwonna. Alina baganda be abalala abatali balangira, babambejja, bannyina. Tusaba Mukama abagumye ate nga amulamula abeere wa kisa. Twakuumye bubi gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Ssebo bannaalinnya abalangira mwenna abakulu abali wano, abambejja, ssebo Katikkiro wa Buganda ne Bakatikkiro mwenna abawumula n'Abagereka wa Buganda, abakungu mwenna abali wano,
tuli wano ng'ambaaniriza mu kibuga kino nga Nnaalinnya wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye nannyini kibuga kino, naye nga tuli mu nnaku nnyingi olw'omuzzukulu waffe Omulangira David Golooba oba Dawuda Golooba atuvudde ku maaso. Omulangira oyo nze ku lwange twakula naye era ffenna abaakulira wa Nnaalinnya Mpologoma Omulangira oyo twabeeranga ffenna, era ng'Omulangira oyo atusanyusa nnyo nnyo nnyo. Mu kiseera ekyo kyalinga kya Bell Bottom na Afro, era Omulangira Golooba yali epitome of Afro and Bell Bottom, era nga Omulangira ali very smart ng'ali e Buddo ne banna bajjanga okumulaba. Mulangira Suuna, Mulangira Ndawula, abalangira bangi abaali nga Nnaalinnya Mpologoma ne abambejja bangi abaali nga Nnaalinnya Mpologoma ffenna bakulira awo. Era mu bukulu Omulangira ono nawankadde mpuliddemu abaga nti abaddemu obuzibuzibu. Yes, teri muntu ataba mu buzibuzibu, naye alina okwagala. Era ffenna abaali nga Nnaalinnya yatutumanga nicknames. Nze yampitanga Namismoke olwatukuba nti nze Namikka, naye up to now era mu bukulu buno era nga lwansanga mpita ki Namismoke. Kale yalina okwagala kungi nnyo, era ffe ababadde wano ekiseera kyakomyewo nga tetuba na mukolo gwonna oba kufiirwa oba gwa ssanyu. Omulangira ne bw'abadde mulwadde ng'aba atuuse wano n'omulaba ng'ali ngulumi naye ng'akoze eki atuuse, wadde yonna gye tufiiriddwa mu baganda baffe mbasenga baffe, Omulangira oyo ng'aba atuuse. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda ab'ennyumba ya Ssekabaka Muteesa, kubanga mwava muno mulimu bakabaka bana: Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, Ssekabaka Mwanga, Ssekabaka Daudi Chwa ne Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Yensonga lwaki mulabye nti tumuyingiza muki mu nnyumba. Abalangira n'ababejja bonna abafa tetubayingiza, twateeka mu kigaago, naye ye mwana wa mujaguzo, kitaawe ali muki munda. N'olwekyo tumuyingiza okuziibula bakadde be. Tumusaba Mukama Katonda muwe ekiwummulo eky'emirembe, n'abaana mwenna Mukama abasibe ekimyu era abagumye bali nnyo mwe bali eddala.